waliwo ne yayingira ne bamufulumya n'akuza ku jjeno ne beegwa mu kafuba awo bwe bayigwa mu kafuba abamusa basigala ne bamufulumya Bilindako wakukane kuba mwangu bagenda kamiliyoni yanywa sigala bamufulumyako ko amanyi luno olugendo lw'eggulu luveeko lulabe akolwaliro ndine FBS y'omu ku bagenda eggulu be bamu ku bali mu Superstars Association gye baagala okufuula federation ne bavaawo ne bagenda eggulu nga babadde appointment baba batuuka eggulu we bati ne balaba ne gundi Uganda Musicians Association nga naye etuuse ne bagamba kano kalabaaye kati ono bwe yavuddeyo n'agamba kabakubbe oluyimba bakube lyrics zokka. In my view, before we go to FBS, if we get like five artists abalungi nga FBS ne bakola FBS kye yakoze, I think eggulu tugenda gikuba ekivu. Now FBS kyekiriwo ndikiriya buganda oli bulungi kwekayo eggulu mwayita mu bannammwe akanaana bebani abo anti ekibiina kyonna tekyagenda mwe mwafuna mu appointment ne musalawo mugende mwekka. Ekibiina bwe baba kironda kiba ne executive kiba ne bammemba. Ku kibiina okolanga nkolanga assistant coordinator odirira bafana wayingira munda mu gate tewayingira mu gate yawa yeggulu tusoke yeggulu eyakaluma tusoke tugiveeko wayingira kati kijja kitya nti aboogezi b'ekibiina bombi babiri okuli Kabakko okuli ono yalwala yani Liripazo bo tebayingira kati batugambe biki eby'ekibiina Kabakko ne Liripazo linda party njagala naye buli bwe kizo kyeyebuuza mulonda mutya aboogezi b'ekibiina ate abakkiriza kuyingira munda abandala bayingira babategeera nongo vuddeko mmwe kati tuli ku boogezi kuba be batubulira ekibiina kiki aboogezi banagambye muno tebayingira kati waliwo ne yayingira ne bamufulumya n'akuza ku jjeno ne beegwa mu kafuba awo bwe bayigwa mu kafuba abamusa basigala ne bamufulumya Bilindako wakukane kuba mwangu bagenda kamiliyoni yanywa sigala bamufulumyako ko amanyi luno olugendo lw'eggulu luveeko lulabe kati sooka tubulire olwo muva wano mweteekateeka mugenda eggulu yamaani ani mukulu wange Uncle Palaso yali wuwe yetwezala waffe nga kituufu era ye yali mu ssente kuba yalina ekiwago nga ngamba ffe oliwa kuba twali twasuza ne programu ekiro nga Jemba agibawadde chairman waffe Jemba kuba ye nannyini kibiina ki si ye nannyini kale tugende mu maaso nga ne chairman waffe akimanyi ko chairman ndowooza yali wa president Jemba yali wa president Chameleon akulira association kati nga tuvaawo nga tunona wizo nga tugende wa Chameleon ewaka tusinziira awo nga tusangayo saha osiwe yasuubiza Chameleon ebiso ebijambiya okay tugende mu maaso nga tutuuke wa Chameleon n'essimu evuga okuva wa Silivia woli mumusimbudde komwe kofe katwesoge nga mumanyi mugenda okubawo n'ebisawo bamanyi nze nali sibanjayo wadde so kati wakibayo association munnange mulina ate okunoonyereza ku kigambo association naye ate yadde buli mwagambuli akwate eggulu kino ekintu mumanyi meeting ze twakafuna nga association nga tugenze wano va ku bino ebyagundi ebya operation restoration we mwali wano ezo naye we mutuukira okugenda okubulokusibamu n'ekimanyi eri financial wing y'eggwanga abajjayo banaakuwa munnange financial wing y'eggwanga tugimanye olimba kati kuma abalowozesa abantu ng'okugenda eggulu oba oyingiddemu feffe kati lwenikiseziddako ogenda otuufu era ogamba oba oyingiddemu kati ombula naye wali omanyi oyingidde eggulu eri njagala kulabula mmwe badeusi muwa byabalediyo bo bagenda eggulu aba agenze mu ggulu banange bisi watuukayo gaki muganda wange nkunyumiza tugenda emmotoka tuziyingidde tuzivuga ekiddo kyenyumyako ekaluma kyokyalika obusirikale bungi clearance bagisaba naye obusirikale bungi naye era baali bafaani basita naye nga balina okusimu eri ate waliwo abajja basita ate tuli bafaani baabwe era oda naye bawaggulu bajje nga tugenda olwo mumanyi mugenze nga ba superstars nga mulina appointment yammwe Superstar Association erina meeting ne Operation Wealth Creation agikulira
Operation was creation. Akulira. Mpaka Sylvia Awori mpaka ku Genosale genda kuba. Ate kati Genosale omugera baba weddeyo. Bani. Kuba ye mukulu. Ate kati goli ku muntu nze ndi ku kibiina ky'awandiika nakyo. Natutuukayo meeting munnange tuba tutandika amaaso gange Wazimanyira lwakubeka lwakutaano lweggulo ne mubalaba twagenda lwakutaano ne twebaga meeting yaliyo kumakya ku Saturday kubanza ate information gye nafuna muba musimbulayo muti mutuuka ekaluma nabone bakubira esimu nabone basimbula sabimanya naye ndowooza batuweeyo nabo omuyimbi omwanyumya ku byabo naye bo tebanyumya byabo kyekyo kyekizibu simanyi kukukuta kuli ekyo simanyi kye bakukutira simanyi kiki ekiryawo naye nga gomanyi waliwo kye bakukuta siraba lwaki ekimwambisa okukukuta bantu kusirika kyekiteesa abannayuganda kumunkenke mbubannange kiki kyebayisaawawo kiki kyebayisaawawo teryayogera teri kiriyo genda mumaaso amaaso gakuba amaaso ngakuba ku Ragadi bina amasanyalaze ali mabega wa Sindi nenda okulaba Big Eye ne DJ Mike ngamba simanyi ndaba bulungi nenda okulaba ngate tubamanyi mu superstar Ronald Mayinja nga naye yajjidde mu suuti ye zile nnene ezengazi yayambala ate oba yakwafiti ali mu kabuuti kujabagira meeting egenda maaso Ragadi ayanjula simayanga batutanjulira project yaki ya One Music Stop Center jagala okutekebwe bajja mu Uganda bagala gikolerawo One Music Stop Center buli omu nga muziki wabeerawo simayanga abayimbi ffenna tubesingawo ng'olwani ajanjula Jeno nani ne Ragadi be bagirimu babiri Jeno ayita mu kibiina bakiyita simayanga Uganda Culture Forum UNICEF Uganda Culture Forum Uganda Culture UCF ekikulirwa Ragadi kati nga tubuuzo bitandika nga mwe mubuuzo olwo mubitegeera ekibiina kibuuza bino bivaawa ekibiina kye kibuuza Superstar Association wuma yesirise bali mu party town tubuuza bannange bino beebuuza gwani nga babikola ki nga babireeta fe bayimbi naye omuntu naye n'ababireeta bayimbi Ragadi bakomaddi bakomaddi jjajja oyo alina respect era yeyita jjajjaddi alina respect yange naye naffe mwe tuli mu kintu kitambu so ndowooza tuli ba stakeholders aba shareholder n'okutegeera maaso kuba ekintu kigenda bbiri kitugweko nga tetumanyidde okitegeera ate nga kyayita dda tukayanyaawo ziwaya zivuddeko ndaba fefe busi kuba wali otudde ku lwene eddako emabega wano waliwo abaali batudde wano kuyo maaso gwe notula ku eddako wali kuye mabega wano olwo oyimusa ogambye nedda saayimuka navulumakulu binegamba gansooke enseko omanyi nsinika ebinnyo lwaki tewasikira mu maaso g'omusajja nagamba nja kusinika ebinnyo wano nensooka nempuluma nga nseko zinzitanze nga ndaba twogera gye nali kasigalake si mu bubyade olwokamiro ntiyamugamba mukulu munange mpaaka osikeko munange nga meeting egenda mumaaso egenda mumaaso nga ngamba kankomaawo ebirala mbibaleetere mu paati naye kakati muva wano okugenda ewasale nga kigendererwa ki ekigendererwa tulina objectives zaffe nga Superstar Association teziri ggulu teziri embalala teziri lira teziri wa za industry za countrywide ne ba superstar fo abamanyi bye tuyitamu fo abamanyi bye twagala okutereezaamu mu industry kati bwe muba n'eddoboozi eryawamu kibayambako tyakitibeetingira kitegeera kati mbu twagala kati for example kyali wafaani liripaza ali bombo nawulidde batansana mu fundraisingira kati naye ndowooza owulira mbu kati ekyenda bakirongoseza naye kiringiza mbu kati kyangu nnyo mbu lirupaza okumusondera konna akatono ke baawaddeyo tebagenze ku TV naye association yo nga yo eyammwe eba superstar n'abawuma naye mbu yali afa nga akuba essimu nti bannange abali munda afa nga temufaayo
nga muli kubikoko musika sabitegeera kebyo ate ndi vegetarian siriako abagiriko babiva okay owulira byaliwo mulinange emboozi yeggulu kati pati twefuluma ddi kuba kati pati wano watulozezzaako buli omu akuba endulu agamba banange fefe busi pati tonkyasonda bwino kyasonda bwino omu wamwerabira nyina bwino nyina bwino gwenyina naye nkyamuyisa mukakunda bino ebintu byewanyumiza like wafunye olukusa okuva mu ba superstars ne bakukkiriza bajja kutuuka ekisira bagambe ate bino ebintu byetwagendera okukola ate nsobiteekamu bababuuzizza naye bwe baba balaba nga nazizza omusango baddembe nedda okunsaliranga bwe baagala naye siraba mu nsobi kyenakoze sina tetulina kyetukukusa nga ba superstar jeno tanyiige simanyi kimunyiiza kye kiba kimunyiiza ate wali yali agenze eggulu n'avayo n'akola kata nti yensobi lwaki tetwogera tukukusa ki manyi mutunnyonnyole ki kyemukukusa era ndi mukunoonyereza kuba kukusa bwe baba gye bali naddala bawuma bwe baba gye bali pati tubannange kubanga kati pepembosi wetutunulamu tulaba ba superstars muvudde mukozi lwaki amaanyi gonna gemukozesa either temuyita wuma nebegatako bamunegatta kuwuma mu nsi mulimu freedom of association byemakkirizibwa okuassociatinga ne baasociatinga tetusooka wuma nja kuwegezaako lwaki tetwagenda mu wuma wuma yawandiisanga ina abayimbi nebamisa naye nga basuperstar mu ggwanga balinga bamikadonzi sibuli superstar naye ate basita bangi owulira nga tate superstar ebizibu bye tebiba noono ki tebiba byebimu kati mbu twalaba nga tugendagenda mu wuma etandike tusakira kawunga kati nze ebizibu bwange kawunga kati omusajja ajuze kamiliyoni balaso twalira kawunga waka ebizibu ebituuma ate biba naye nga ffenna tuba bayimbi ate waliyo omuyimbi ye ku levo gyaliko nga ate ye bwomuwa akawunga oba omukoledde banga bati mwalwanirako ku sente eggulu baabawa 5 mmwe abayingira naddala munda kati ekyo kyekinnumya omutwe mbe abataliyo be basinga okuba n'emboozi abataliyo balina oli omu kubakola ekivulu ne kamiliyoni nga mugenzeyo oba gwe wavayo bifo sakitegerako ekivulu abannamwe bwe mwajja ku lisiti ne batuuka ku mulyango nga tebalina tebali ku lisiti mwali mufaaki era kabako kyekisinga oluma kabako abubuuza ani akola lisiti kabako talina kimuluma information minister wange naye temwamukiza kuyingira munagero tukalinga ku lisiti taliiko kabako yayingira alimba kabako yayingira bana bwe twamuyita vinga yali anywedde kabako minister mulamba mu association yaffe ekyayagala kyasalawo mboba nyingidde jukira amagye gakutakatikatirira bulungi ate kwolwo yali kumpala embaamu era bika yali emwoja amagi amagulu naye nga musajja w'amaanyi naye nga ye yayingira eyo kugamba minisita mulamba ekyabalesa banamwe ku mulyango twalaba papa sidi ye yadduka n'ekikumi ne tulaba abudumulasa agenda okugamba omusajja balenze nayimba swimming pool omusajja nga nja kukuba olugi toli ku lisiti ayagala kuba bipaati tu yange bituli enda paati tu wamaali ku rediyo